balindiridde oya ngotandika okuinterpreting ebintu byo tukowola ne bannaddiini bonna bajje kubanga bino ebintu efuula nnyo ababimanyi naye nga tokola ki kuba okumanya tekuggwaayo ate byabwa Katonda omukyalo oli yatodde salaamu kaaba omubaka sallallahu alaihi wasallam ku hadithi ezisinga zetufuna yabeeranga ne mukyala we mama waffe Aisha n'agalabira n'amuteekako ku mutwe osanga oli tatekanko ku mukyala we mutwe ku biki babiyita bitya bino kubisambi omuti obyogera mpe mudde senga akazindalo nkakwasizza basawo ne banyabo nsanyukidde nnyo ddala bannamawulire mwenna abazze wano ne mwerekereza ebyammwe ne musalawo okujja okupushinga ekintu kino okitwala mu maaso bannange neeyanziza nnyo mukama babye musinga okwagala naye nga nkowoola bannayuganda bonna n'abali ebweru n'abasama abazze tugenda kubeera erugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa 7 bannange ndudde nga neetegekera ekintu kino okumala kumpi myaka 2 n'ekitundu n'olwekyo mujje mulabe kye mutalabanga bwe njogera amaloboozi mu kisenge ffenna gye twava teri atamanyi kisenge abu wava muki mu kisenge saba mukulu wava muki mwenna buli abakamera mwenna mwava muki mwava mu bisenge kati ebisenge birimu ebintu bingi ne bakiba kiri kimu ekisenge mwandibadde mujja buli omwatemye ku munne tekigenda okubeera erugogo kintu kigenda kuba kyanjawulo sirinzekka wabula mperekeddwako abayimbi King Saha Gravity omutujju anti mukoneramu wano tusimbudde anti weerabidde kati abo bonna abayimbi nina n'omuyimbi omulala bamuyita ni Levikson omulokole oyagambye nze senga nze wendi abalala bangi nnyo zijja kuba surprise ako kama kange abakomedi bakulembeddwa MC Mariachi okuyingira jja kuba emitwalo 2 gyokka etikiti zifulumye ate mwe abatakulira embuto mweno wagguluggulu jijja kuba emitwalo 5 gyokka ate mwe ab'emmeeza giri emitwalo 5 bannange mujje tubeereyo mujje tunyumirwe siise bafumbo bokka n'abawulu mbayise bannakyeyombekede mbayise abanoonya abasajja ab'okufumbirwa mbayise nammwe abaana ab'obulenzi abatayagala kuwasa abalonda obulonzi amakubo nammwe mbayise mulabe kirungi kyeki kirimu n'ekibi ekikirimu mujje muyige kuli kuyiga bintu bya kisenge anaasigala muli ejjusa ngenze bannange nze mbayise ndandaba emyaka gimpubidde akawero bino ebintu naatera obbinyuka oba okitegedde n'olwekyo mujje erugogo tusobola okuba nga tunyumirwa ate enkeera walo nga 16 tugenze Mitiyana ate nga 17 tugenze Luweri waffe gyenzaalibwa bannange mujje tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino tuzimba maka kubanga magumu amaka goonoonese obufumbo buweddewo abantu bakyamanyiraavu muli mu byafuntula bannange mujje mulabe ekibeera mu kisenge ki amaloboozi ago gaaki ga mmese ga minya ga biyenje ga mwami oba ga mukyala ate nga twagala amaloboozi amawoomu ogafunye otya wandibadde ojja lugogo abunkuddiza akazindaalo obugalo bwasenga kazinkute kamera basinga eyo naye nga akugambye amaloboozi siga mmese siga biyenje siga biku wabula gammwe mu abantu n'olwekyo nsaba n'obuwombeefu bungi nnyo abantu abakolamu ate n'entambula bazita jangu wano kuwuma multiple hall ng'ennaku z'omwezi 15 obeerenga olaba sho eteekeddwa ku mutindo tetugamba nti ab'Emityana ate mugwereero nedda kubanga ogwo omukisa weeguli n'Emityana okubeera nga senga akola ki ajja nga bwe tutegeezeddwa abayimbi bangi abakoze eki abagenda okubeerayo tajja kujja gyebeerereko yokka yekka osobola ogibeerako weka nsobola nakyo kisoboka naye ate mba tekumenya subizaako ku bantu abamu ebigambo by'abaalo manyi bagamba agali awamu byegaluma ennyama ate senga ennyama bandibadde nga bagifumba yokka naye ennyama wadde ya nnungi naye bagiteekamu ebirungo ne bateekamu obutungulu n'ennyaanya n'omunnyo kubanga ennyama eyo wadde ennungi naye bw'ogifumba yokera tewoomera baki bali kali n'olwekyo titulina okussaamu ate biki ebirungo baleme kubeerawo nga bali mu bya kisenge byokka wabula ate basooka kufunamu ku miziki oluvannyuma tusseeko temwerabira twaleese ebitanda bijja kubaawo ate mujja n'abaana tetugenda gemesa ebitanda tujja kubawo n'ebitanda ebyo 3 ebigenda okubeerako wali abaana abawala n'abaana ab'obulenzi
kweganga nabo batulaga amazina g'ekisaanyi gabeera gati ekiyokeddwa omuliro kibeera kitya nange naawe bw'omukisa ojja kuweebwa mujja kwekola bintu nagantu kwemalako stress tuludde mu busibe ebbanga gwanvu olw'obulwadde bwa covid obwatujjira naye kati kuluna tugenda kwemala goga kusekako kusanyuka nze njagala abafumbo oba mubaddemu okunyigagana muli mu lusirika mujje mwembi mujja kuvaawo ng'olusirika luweddewo mu maloboozi mu kisenge nze mbayita n'essanyu bannayuganda mujje tubeere wamu mujje tunyumirwe mujje mufune ku bigambo abamu basenga bamwe nga tebabibawangako naye mujje gyendi musobole okuba nga mufuna ebintu bingi nnyo bisobola okunyweza amaka n'ebisobola okubeezaawo nga ggwe omuntu ng'oli omu ogenda okuyingira mu kintu ky'obufumbo ng'otegedde nti obufumbo bubeera bwe buti ne bwe buti si baana bawala bokka n'abaana b'obulenzi ate naddala mu abaami muli bubi mwandibadde mujjira ddala maloboozi mu kisenge erugogo ne tusobola okuba nga tunyumirwa ekintu kino mujje muyige ate nga bwe museka okuyiga ate nga bwoseka kwegamba kigenda kuba kigambo ennyo nze mbayise bannayuganda mwenna sisosodde okuva edda ku myaka 18 mujje twekola ebintu n'agantu anaasinga okwekola ebintu ku stage emitwalo 5 getugenda omuwa naye nga mbasuubiza tugenda bakolera ekintu ekiriyo ekintu ekinyuma wangisebo agenda kuba namwagalwabwe twafunyeyo ziba kapo si kapa zigenda kuba mmeka 3 ezigenda okubeerawo okwekola ebintu bannange mujje bannayuganda siina kirala kye mbagamba nze mbayita n'essanyu lingi nnyo mbalindiridde bambi temungi wamulekwa wammwe temumanyi tunafiirwa maama ne taata bambi mbayise mujje tubeereyo tunyumirwe mujje twekola ebintu n'agantu webale nnyo webale ddala Ssenga Justine Nantume nti wanaabaayoko ku ddagala ery'obulwadde obw'enjawulo naddala nga eddagala likwatagana mu kisenge kisaawe kyataggulukukamuko oba kitegedde esaluti okuba bulungi omusana gwaka nnyo eddagala tujja kuba nalyo ssebo tujja ddibaleetera era lijja kubeerawo ebweru so si munda mu hoolo ndowooza mutegedde abatawanyizibwamu ku saluti wangi ambwe abakalira ensulo mugenda kujja ne bowaholo epigatukamu okay ekibuuzo kiziddwamu ba mukedde ne mujjira mu budde tujja bafunirawo akasenge singa muba mukyankalanyemu si munkyankalane era ey'ekisenge wabula mu mbeera y'amaka tujja kubaako engeri gye tukiwumbawumba tubatuuzeeko twagala muveewo nga mwenna musanyuse twagadde awantu abagazi kubanga wuma eyo ngazi olo ate security we yasobodde okutuwa okuba nti wegende tukumira obulungi ekifo kirungi kigazi security tugirina nnungi ddala kwegamba bwe twasobodde okuteeka nti lugogo nti wagazi buli muntu atuula nga yeewa ebbanga olw'obuteesiiga bulwadde bwaffe obwa covid obuliwo kwewa mabanga kubanga wagazi wamala bulungi nnyo y'ensonga lwaki twalazaawo maama bingi kubanga omuntu gwe banyonyogedde naye evaamu eddoboozi ddala omuntu gwe badde batundula envunza naye eddoboozi ddala omuntu gwe bakubya olukokola naye avaamu eddoboozi ki ddala waliwo n'omuntu ng'ateebye eggoolo ndowooza mubeera mu kisaawe oli nakuba n'agusamba n'abanga agenda okutaba ne mukomyawo naye lwateebye mwenna muyimuka n'endulu n'evuga kwegamba amaloboozi ga bika bingi naye gajjiddewa ku bintu eby'enjawulo simanyi muntu ali eyo agenda kusuba shiye n'oba ogenda kuwulira musese musanyuse naye ogenda kufuna ate okusanyusibwa nga ate bw'oyiga ngenaku z'omwezi genda kubeera 15 July wali eri kuuma multiple purpose hall erugogo okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ate waliwo ne VIP tables mitwalo emeka mitwalo 5 kali ate ku mitwalo egya 5 osobola okuba n'obookinga enamba ey'okubako singa ndoza gitusomere enamba ey'okubako omwogezi wa sula bwaiwe 0703 74 asatu 92 jiddemu sebo 0703 wangisi jiddemu 0703 74 asatu 92 gwa bookinga table enamba gy'oba okola ki
gyoba okubako okujjako nga waliwo ekibuuzo ekira bisatu ate era mukomyewo nga mwamulaba ddamu oba mugamba mbakyusa nga bikoyi nti nina mulala nyabo nze nina omundeka era gwe mwagala nkomyewo mwagala mubba kale nja mubaddiza nze siina buzibu yesebo nja mukomyewo omwami wange Patrick Sendawulo wensenene ate tomumanyi nsitula ebinene nembyatikkamwe tunembituusa okuleka nga ali ku luguudo olwo olw'embalala naye mujja kuvayo nga muyiza engeri gye baluvugamu saawa 12 sho yennyini etandika saawa emu kitundu paka saawa 5 kitundu senga ajja kuba ayongera obirambulula katwebazi ba sponsors baffe okusookera ddala Mama Fina yebale nnyo Dembe FM omulimu gwekoze gwa njawulo nnyo okubeera nti tunagenda okutuuka ku lunaku luli wonna ebadde part of this main event ne twebaza nnyo sanyuka ayina gajja okuwa ojja ssanga nga ate waliwo ate amalala agasobola okubeera nga gavaayo nga kojjabu yagaleese nja kwongera okubebaza baganda bange bannamawulire abaze event eno nabagambye nti eteekeddwa Sulabwa event era nja kusaba ku lwa Sulabwa event tusooke tufune omukulu ayogereko gye tuli then tuyoke tujja oluvannyuma ew'omukyala alindiriddwa olunaku olwaleero omuteeketeeke era nga ffe tulina omukisa bamulabyeko wano abala bagenda kuddamu mulako ngenda kuza omwezi 15 n'okweyongera 16 emitiyana 17 ku Nimrod abe waffe Luweero ku Sulabwa events kanyanjule omukulu kale tweyanziza nnyo nze Lukman Junior nga nva mu Sulabwa events era nga tuli basanyufu nnyo olw'okutuuka ku lunaku luno mulindwa era nga bwana Abu bwe yabanjuliddeko nti nga 15 omwezi ogw'omusanvu tugenda kubeera wali eri ku Uma erugogo nga tulina amaloboozi mu kisenge nga si gwe mulundi ogugenda okusooka okubeera n'amaloboozi mu kisenge naye olw'okusaba kw'abantu abangi tubadde tubeera ku Labonita ku mulundi guno twasazeewo nti baafikkira bangi twetonda ku mulundi ogwasembayo abaafikkira ne byonna ebyaliwo ku Labonita naye ne tusalawo nti ku mulundi guno katufune ekifo ekinene mu kibuga Kampala era nga si walala ye Uma bwe tugenda okubeera wali erugogo ng'ennaku z'omwezi 15 mitwalo 2 gyokka okuyingira emitwalo 5 VIP n'emitwalo 5 emmeeza era nga olunaku olwaleero emmeeza zo booking yatandise tugenda kutandika okuba nga tuta ab'emmeeza ne tickets olunaku olwaleero zigenda katale nga tugenda kubawa buli kimu bwogenda okuyita okulaba ng'ofuna tiketi yo weeyune amaloboozi mu kisenge sabula embaga oya ku mulundi guno kyanjawulo kya kabi nnyo ate era si kya bulijjo basenga mubalaba bagenda kubeerawo senga yennyini kasita kitegeeza senga Nantume mumanyi kyekitegeeza gantu emitwalo 5 gigenda kubeera nga gibaweebwa era nga giva mu Sulabwa events tweyanziza nnyo neyanziza nnyo bwana Abuchaze webale nnyo sebo webale nnyo webale ddala kula Sulabwa ndoza mukitegedde amaloboozi mu kisenge mbuse mangu okutuuka ku oya kyeka oya nkagala nnyo akasemba yawo ngera mukitegeddeko sente zitegeezeddwa bulungi nnyo tugenda kuba tunyumirwa nabategeezezzaako nti guno si gwe mulundi ogusoose ekivulu kino ate nga nenyongera ne bategeeza nti kyalina kubeerawo emyaka emeka ebiri emabega naye olwa covid space eyo neekola ki nejjawo kiba kitegeeza package bwebanga yali oba erimu ng'ejjudde kati twagisibye n'oluyina yeeyongedde waggulu oluyina olumanyi leero ki oluyina bw'obanga osangisa emmere nga teggumidde bulungi ng'oyagala endagala eziri ku ngulu zebake bulungi osibako olulagala liba saaniiko eryakozeeko lyosiba ku ngulu boti n'olyetoolooza n'osobola okuba nga endagala ziri ziggumira bulungi lwe bayita oluyina yesebo emmere neggumira bulungi neba nga teyiika ladies and gentlemen tetujja kunona budde tulina ne basenga abalala bangi nnyo wano olunaku olwaleero nga sinagenda ku kinyusi kya senge eno
manyi mwenna mumulindiridde mwagala okuwulira ebigambo bye abasampolinze katono obuzindaalo buno kambutwale nsubira zonna zikola nangalo abalungi tubalamusizaako kekadde yesaawa olunaku mulindwa akabadde kalindiriddwa ebbanga nga tugenda mu maloboozi mu kisenge tuli wamu nesenga Nantume Justine era nga wabeera omanya nti nesenga zikola nangalo Prosi Najjuko era alina okubeerawo nabwe gutyo abantu mwenna nsubira nti buli omu gyali yandyetaze amaloboozi mu kisenge tosubwa nga 15 tuli Lugogo ate nga 16 tugende Mityana ate ku Sande nga 17 18 ate tugende Luweero tukyekode amaloboozi mu kisenge buli muntu yenna bwali nsuubira nti ogeetaaga ate kino kigenda kusinga ku kya bulijjo kyemubadde mumanyi kino kiteeketeeke ebbanga lyonna twali tukiteekeddeteekedde ebbanga ddene nnyo naye kati keekadde yesaawa gwe wooli temya ku muganda wo temya ku mukwano gwo temya ku muntu yenna omugambe n'omwagalawo omugambe nti leero twetagisa okwongerako ku maloboozi mu kisenge twandikyusizaako hoya nsigadde ndisenga Najjuko Prosi zikola nangalo tubalindiridde mikwano era tubeesunze nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange bahaji mbega yidide temulekaayo bahajati ate ne bahajati haji wo mukwato omunyweze olwaleero njagala tubalage kiki ekiri mu shaliya zaffe oba mukitegeera nze sijja kwogera bingi njagala kisabuukulirire wali mulabe kiki ekiri mu shaliya kano konna ka oya naffe tujja kwongeramu ate muwulire kagenda mu Buwarabu kasukkawo. Salamu alaikum.